ye mukyalo oyo gwe bayita Kusasira Kusasira nga bwe nakutegeezezaako nti Kusasira Kusasira naye ebintu bye tebinnategeerekeka bulungi okusinziira ku mutimbagano gwe yategeezezza nti omukyalo ono ali mu mbeera ya kusoomozebwa nti budde bonna agenda kuba ate nga alongoosebwa ne gatambula bategeeza nti budde bonna ab'omu Amerika omukyalo yatuuse dda era agenda kuba ate nga alongoosebwa. Omwogezi we n'avaayo n'atubuulira embeera nga bweri kati olunaku olwajjo akawungeezi omukulu bamuyita Dictator Mark naye yafuluma eggwanga kati nno yategeezezza eggwanga ng'asinziira ku Facebook yategeezezza yagambye bwe njogerako nti ebintu ebitambula bulungi bannaffe nga bagamba obiteekamu byabufuzi leero ndabye muwala wa Catherine Kusasira omuto gwe bayita Finira ng'anoonya shelter e Canada. Kitegeeza nti Kusasira Kusasira budde bonna ayinza okuba yayiseemu mu ggwanga nga yadduse mu ggwanga. Bagamba nti yasookedde mu Amerika ate wiiki eddako ayingire gye bayite Canada anoonye obubudamu mu mbeera eyo. Wabula eno ku mitimbagano atulaga nti bagenda mulongoosa masavu Kusasira Kusasira. Omwogezi we yategeezezza nti Kusasira mu Amerika bagenda mulongoosa masavu. Abali e Canada bategeeza Kusasira Kusasira ne muwala we bali mu kunoonya bubudamu e Canada. Kulira amanya eddoboozi nze Ssemma Musoka Habat nga basinga mumanyi nga bodyguard wa Catherine Kusasira lwetakagwa ne Gucci Babe Mimi. Yes, nga nze wano kalifayinga ku nsonga bw'odaba namawuli munkubira abantu bangi munkubira mbuuza maama Kabina alira Catherine Kusasira Bostedde ali atya nti Kusasira baplaninga mulongoosa wiiki eno ng'era kize kibeera tujja afuna complication ez'enjawulo naye nga tuzikuuma za kyama nga tuzisirikira olwaleero olulimi lwesiba nga tulijinja ku New Year ng'agenda okuyimba olulimi ne lwesiba naye tubamakinga sure nti bamukwata videos na bifaananyi. Kusasira afunye complications ez'enjawulo era nga tugamba nti one day tebatamukola operation y'omulongoosako masavu ajja kukalira mu buli lumu yeebake aleme kuzuukuka tebalina okukola mukolakita masavu namukola sajjira omukendeeza wiiti kalo yagenze ebweru wano era agenda okugenda nga tali bulungi n'agamba maybe wembeera weekyuka maaso ng'ali eri nga bamukola ki yatuuse eri complication n'azifuna mu kuzifuna nugamba kaloma kyali tutakakunamukuuma tukikuweeka nti kiri confidential ledde tuleke ensi emanyi tukusaza ki mulwadde kusasa mulwadde ebya ddala atawulira bulungi era nga yasobola kugadde kikazuwere ebbiri ng'ayogera omutima gupantinga nnyo assa nnyo apantinga nnyo era guna guddamu okulyanga mu mutima gumuluma abanga kyebamugamba alina amasavu mangi omutima gutudde mu masavu yetakakola mukalakata bagajjeko ku mutima naye nga tusabire Kusasa waffe omulungi yes kubanga waliwo tufunye ebintu bingi ate tusobola byogera waliwo omuntu yeebaka si byangu naye inshallah kijja kuggwa tukusabira omuyimbi waffe mukwano gw'abangi amakalwana waffe omusanyusa. Oyo yabadde omwogezi wa Kusasira nga bw'ategeeza ku Facebook nti ali mu Amerika agenda kuba nga alongoosebwa. Abali e Canada bategeeza muwala we bamulabye nga bali mu nteekateeka za kunoonya we bayita obubudamu oba kye bayita asylum. Kusasira 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 ono gye buvuddeko yavaayo ng'akukuluma ng'agamba nti yagezaako okunoonya pulezidenti nga tamulaba nti ng'abamulwanyisa bali mu kibiina kya NRM abamukuba ekikono. Kusasira yatandikira wano nzijukira yali Masaka pulezidenti we yali azze Kusasira n'agirinnya paka Masaka nga yeebuuza pulezidenti nga tamulaba. Abadde presidential advisor naye nga yafeesi ye eya Kusasira tewali amanyi weeri naye ne bimusobera bwe biti. My name is Catherine Kusasira. Mama Kabina Nachi Omuchi Musamani Nachi Mama Kabina Nachi Akaruru kwa Musai Kariwa. His Excellency Kwebaza olwokuba nti wamfuula presidential advisor mukama wange neyanziza nnyo neyanzeege nina abavubuka abo emitwalo 3 gye mpadde emirimu naye naawe okimanyi kubanga ekiwandiiko nakireeta gy'oli naye neyanziza
emizannyo neyanzege kubanga otuwagidde naye nyina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. Kale wagenda kuleeta His Excellency neyanze wanje omukaaga wakati awo kale Catherine kale His Excellency bwoli muganga leka abantu ekino kiwala kiganga kukireke. Aya basi ensonga bwe zaali Kusasira ng'alina woofiisi naye twaginoonyako weetuula nga teriiwo. Kusasira ono ng'ategeeza pulezidenti ng'amutegeeza nkunoonya mukama wange sikulaba wampa obwa advisor naye Kusasira era agamba nti ebintu bingi ebyali bimugendako ogumuli ennyumba amabanja nga mangi nnyo ng'agamba nti yaziteekamu kubanga abunyisa enjiri ya NRM oba oliawo ebintu bingi nnyo babimututteko babiwambye ng'abadde agezaako okutuukira omukulembeze naye nga bamukuba ekikono. Bino byonna yabyogera nga n'amaziga gamuyita mu Kusasira. Ebintu ebisinga byenakola nga kafe byenakola nga siri politics ebitono bitandise okugenda kati mba mpulira obulumi mba mpulira pain gyesinza kunyonyola oba omuntu omulala naye nga mukyona kijjira okuba nti waliwo obulumi obw'enjawulo nti bakulwana eno ne bakulwana eno weesanga ng'oli wakati nga you're just there. Nina pain as kugamba mpulira pain ebintu byenkoze kubanga nasooka okuwagirwa nganze nti nawagirwa abantu bampagira ng'omuntu nengula obutu wange obutonotono kubanga ffenna tukola ng'abantu okubeera nti weeyimiriza tetwakola kubanga ti twebbika bigenda tulwanyisibwa abantu ab'enjawulo because I know president is what is an order. Binene ye Kusasira oyo agamba nti adde bamulwana babadde bakibiina si balala oba oliayo bamutuusiza mu mbeera yaliko okuba ate nga adduse ne mu ggwanga olw'amabanja olw'ebizibu bwe bityo zipagira Museveni naye nsaba ebintu byalagira bimere mu nkola kubanga ffe abamwagala oluusi tusanga okunyigizibwa nowesanga nga ontomozeddwa nti olwanyizibwa sayidi ne sayidi naye ate njagala nkubuulire nti abatamuwagira ate tebatulwanyisa nnyo nga bamuwagira nti wabalagidde ekintu nekitakolebwa gwe abantu bakulaba nga gwali obulungi naye ng'onyigirize kiruma naye nze Museveni nga ye muwagira ng'omuntu kubanga mmanyi he knows me era kyemanyi bwenkuba omulanga gwange asobola okuwulira kwate essimu lya Kusasira essaawa muzeeyi ayinza okuba ateekwa okuba alina empapula 3 nti alina olukkiriza alina olugaana alina olusuubiza naye kyenkikakasa Museveni amumanyi era awulira omulanga gwange I know he will handle this and I will go I know simanyi kiyinza kuga naye kimanyi ajja kikyalo mwana baganya nga kugenda byebyo nno ebya Kasalina Kusasira mu nsonga nga bwe ziri okusinziira ku Facebook ye ku mitimbagano gy'ategeeza nti bagenda mulongoosa era budde bonna bagenda mulongoosa masavu abali e Canada bategeeza nti muwala we ye yatuuse dda okunoonya kye bayita asylum naye nga yasookedde mu America ate wiiki eddako alumbe Canada bwe ziri bwe ziti ensonga.